Mwebale nnyo tujja kutuusaako ebirala ebinaavaayo ate era mu malala ge tulina ennambika y'ensomesa y'empya egenda okugoberera mu siniya ey'okutaano awamu ne siniya ey'omukaaga ba vice chancellors bagikubyemu ttooki abayizi baakusoma amasomo 4 gokka. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulambika ebisomesebwa mu ggwanga ekya National Curriculum Development Center kiri mu nteekateeka ezisembayo okufulumya ennambika y'ebisomesebwa ennongooseemu ey'omutendera gwa A-level complementary study. Ensinkano eno abaddeko Esela Hotel Nigeria nga yeetabiddwa mu ba vice chancellor okuva mu matendekero agawaggula kuli ebyenjigiriza mu makomera mu poliisi kw'ossa ne mu UPDF. Okuwandiika curriculum kigendera ku mitendera y'okubeera nga weebuuza ku ba stakeholders nga nabo bongeramu magezi ku kiki kyolowooza gwe nga curriculum center. Bo bandyagadde omwana avudde mu A-level ng'afaanana atya ng'alina ki. So ye kitubayisiza okujja wano okubeebuuza. Okusinziira ku nnambika empya ey'okusoma kwa siniya ey'okutaano n'omukaaga abayizi bajja kuba basoma amasomo 4 nga 2 ku go geekuusa ku koosi omwana gy'ayagala okukola ku university. Okwo ayongereko kye tuyise contemporary studies. Lino essomo tulitaddemu ebintu bingi kati ebiri ku mulembe ebiri mu nsi muno. Kati contemporary studies egenda kujjawo general paper tuteko contemporary studies naye ng'eri ku principal level general paper ebadde ku subsidiary. Ate netwongerako nti buli mwana ku A-level agenda kusoma vocational occupation. Eno vocational eno eri nti bw'oba oyagala kufuuka musawo oyagala kufuuka engineer olina ekirala ky'olina okusoma. Katugambe okulunda enkoko pakyakulabirako osome okulunda enkoko era okukugukemu nti singa ofunye ekosi gy'oyagala era osobola okuba engineer oba lawyer ng'olunda n'enkoko. Singa oba togifunye nga ovudde mu kusoma odropinze out ku A-level osobola okugenda n'owetandikirawo okulunda ki enkoko oba n'ofuna omulunzi w'enkoko omukukunavu n'akuwa omulimu ogw'okulunda ki enkoko. Mu nsoma eno empya omuyizi bw'anaatuula ebigezo eby'akamalirizo n'abigwa ajja kubaddamu amasomo ago gennyini gaba agudde so kusikuddamu kusoma gonna nga bwe kiri kati. Kuba kati poliisi eriwo nti results z'omwana z'aba afunye bazikonsidaringa mu one sitting nti omwana alina okuba nga yatuula mu mwaka ogwo olutuula lumu results ezo zibakonsidaringa. Naye kati twagala nti singa omwana ono afunye results ze omwaka guno n'asoma omwaka ogujja omwana asobola for example bw'abanga alaba ayagala kukola medicine asobola okukola biology omwaka guno mu senior 6 n'agamba ku physics oyo simwetegekedde kati nja mukola omwaka ogujja n'akomawo mu senior 6 n'akola physics yekka n'akola ne subjects endala. Kakati UNEB eddira results z'omwana zino zafunye mu myaka 2 oba 3 ezigatte wamu omwana agenda akola essomo lyakola ki lyayagala. Omuyizi waddembe okusalawo ku masomo g'anaaba yeeteeseteese okutuula ebigezo eby'akamalirizo ng'essomo ly'abateekakasa bulungi waddembe okukituula omwaka oguddako. Nga bwe bagenda kweyongerayo mu masomo gaabwe babeera nga si bamutawaana eri nga universities zifuna abaana ababa bagulumingiddwa bulungi eno wansi ne bagenda basoma n'eri ebintu nga babisobola nga kubanga tuba tubataddemu amagezi n'obuvumu n'okwetegeka. Robina Nantale yakusakidde guli eno ku Bukedde TV. Katumulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo.